nyina na masabo genjo kya nga bampise bananyinigo nga bagakoye ogokyo otya nga yasamidde na uli anga akoye bimu tira sente bimono nero obulamu nagamba nga koye nasalawo nga oche ampita era na wandaba obango ine mbera joganye oliro koye abalongo bichibyo nabi nangu oliro bikoye bibbo bya balongo birubale mizimu misambo mayembe bayina kadagala ke bakusingira baki musajjo naliko kamera mulaba nnyo tata we kogerako ne nkolagula ko tiki why musajja muleke naye obolo kuba nkulinyo maaso naye ebyaddala omusajja mulaba muleke omusajja muleke obala bulanze channels nyingi zendiko nga mpereza era amasabo ngocha era balwadde bawonya abalimba batambula oyina yaka video ngoyokya why kakati ekirungi eno channel wetuse kati enfuse mukwano gwange ngenda bayitanga nga ngendo kocha tugere mu battlefield asimanyi wa kamera za mumuna atambula nazo mutya mwine buno spy camera lwakuba nti noze emabega kawo nakolako obunabbi ne bunsibya nti waliwo papa agenda kufa ne mbagamba nti ate papa mwe mumumanyi bumanyanga papa ne papa is not just a papa obanga abo bemwogerako ne bugamba nti no abatuukirivu papa wamulagula kati sagala sitera nnyo kugenda nnyo mu maaso na bunnabbi byesigaliza lwansonga abantu bamanyi okugamba waliwo bampitako ko ne bantwala mu bukambo bw'ekitalo ddala ne baŋŋamba gwesebe ebintu byogera obijjawa otusindikira amaanyi tufe osobole okutuukiriza obunnabbi bwo lwaki buli gwoyogera kaafa labayo lwaki ffe abalala tetulabira mu mwoyo lwaki gwe omulabiramu ekimu ku byasinza otuleeta baatugambye wagenda mu geyeena n'ogenda ne mu ggulu ye ebibuuzo ebimu ku bye nabadde oba bye twabadde twebuuza lwaki wagenda mu ggulu tewalemerayo kuba abasinga omungi bakolerera ki ye lwaki waddukayo otya mu geyeena kakati nze ngenda mu geyeena nendaba omuliro ogutazikira ennyanja yakuwa omuliro gyeri abantu benjogerako gye bali ngenda mu ggulu njagala awo oyingira egeyeena olwozibula amaaso olwomba ndabaki omulundi gwange gwasooka ogenda mu geyeena ogendayo ote okimanyi nti abantu bangi abaagala ogendayo kale balabe kubanga ffe tuwulira waliyo amaanyi waliyo sente sente ezibira mu geyeena naawe sitaani embwagaba sente naye nga abantu bankuba nga ensi emyoyo nga genze ekula buli lunaku bayitawe neyongera amaanyi buli lunaku neyongera amaanyi era kati ntandise n'okubeerako n'empulira ey'enjawulo gye mpulira amaanyi wagajjeewo nemanya nti ono ekimuleese kino ng'obulamu bwolwo ombulabye emabega nenzira mu maaso nendaba nti wetukola bwetu ne bwe tuti kino kye kigenda okumubaako oba okitegeera naye nga nkozesezza 40 seconds kati ensi y'emyoyo nsingazi ate obudde bwayo bwanjawulo nnyo ku budde bwa wano naye otututtemu speed omulabi alina ebibuuzo bingi bye tubuusaawo nange oli mu mwoyo agende mu comment section abikomentingeko tukome mu interview endala nga tubiddamu era gona mpuliriza onasonyiwa nti ebintu byani mu kwogera byansi ya mwoyo bisobola okukonfusinga ate sawa zino wembanga ntandise ebiseera by'okulagula nange mba saagala ate gwoyogere kubanga woyogera onzijayo oba okitegeera kakati mba nsaba nti bakirabe nga wekiri then awo agende mu comment section abuuze nti wano nga sitegeddeewo kiki obadde otegeeza kati mulundi oguddako nzije nga siri mu bunnabbi ng'onnyonnyola kiri njagala tugende wano eno kabaka ono sinaba mumaliriza okyali mu mwoyo nkyaliwo actually kano ko katonda yakampandiika wano kali wano ku mutwe gwange akataba ako bulina ku waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa yakyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawaanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitanga